بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، خلق فسوى وقدر فهدى، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Atendezo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukuŋŋaanyiza mu nnyumba y'owekitiibwa Allah okubaako nekitweyigiriza oba okubaako nebitweddukanya ku ddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Tumwebaza Allah olw'okutulondera eddiini ey'obusiraamu n'agituwa nga kyengera gye tuli. Yagamba owekitiibwa Allah: huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eyatonda abantu ffenna be mulaba bali mu duniya eno, n'asiima Allah n'ateekamu abantu abamukkiriza, n'ateekamu n'abo abamujeemera. Allah obanga yakusaasira n'akuteekamu abo abamukkiriza abamutegeera, kyengera mu byengero ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakuwa kyeyampa ekitagabwayo muntu mulala, ekitagabwayo muntu yenna, kuba obulungamu muntu tasobola kulungamya okuggyako oyo Allah gw'aba asazeewo okubeera nga alungamya. Tumwebaza Allah era olw'ekyengera ekyenkuba eno etonnya. Enkuba olwetonnya mu ddiini yaffe ey'obusiraamu tugyenyumirizaamu. Byagamba alayhi salatu wassalaamu: thanataani, embeera za mirundi ebiri oba ebiseera bya mirundi ebiri. Singa omuntu asabiramu, singa omwana Adamu asabiramu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, edduwa gy'aba asabiddemu eyanukuba mu maaso g'owekitiibwa Allah. Kyavaaga Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akaseera akasooka mu kaseera nga baaziina oba oluvannyuma lwa adhaabi, n'akaseera akokubiri inda nuzuli lghayth, mu kaseera ng'enkuba etonnya. Kati enkuba lweba etonnya ng'omusiraamu togyevuma, wabula manya nti Allah akuleetedde ebiseera mu biseera ebyebbeeyi Allah mwayanukulira okusaba kwaffe, okusaasira n'emirimu tumusaba Allah abise ku Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, eyajja nga mutiisa eri ebibonerezo n'omuliro gw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eri abamujeemera, najja nga musanyusa eri abakozi b'emirimu emirungi, kubeera nga abasanyusa n'amawulire amalungi agejjana okuva eri owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kubiriza buli musiraamu ali wano okukkiriza Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, obutabeera mu bantu abaabula nga abashiya abatakkiririza mu bannabbi bwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, n'ebigurupu ebirala oba n'ebibinja ebirala ebyabula. Ekyokubiri mbakubiriza okwagala Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Okwagala omwaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam si kumukolera mawuledi, wabula kumugoberera attiba. Beesiimye bonna mu baami n'abakyala gwe babagamba nti qaala Allahu ta'ala
yagamba owekitiibwa Allah au qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yagamba omubaka wa Allah kusasa n'emirembe bibeere ku ye nga tebalina kye bazzaako kyalo okujjako okukola ekyo ekiba kibagambiddwa. Abaami abali wano nsaba tufaanane nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Physical appearance nabbi waffe yalagira ki? Nabbi yalagira abasajja bakuze ebirevu bakendeeze amasulubu, n'alagira abasajja bakuze ebirevu baawukane ku bantu abashiriku, baawukane ku banasara, baawukane ku bayahudi. Nabbi n'alagira abasajja engoye zaabwe tezisukka obukongovule. Ekyo kye bayita okwagala nabbi, okumugoberera ku ebyo byabeera nga atusomesa. Amugamba nti oyagala nnyo nabbi, obeera mu ebyo nabbi by'atalagira alayhi salatu wassalam. Era osanga abantu bangi nga gamba nti ffe nabbi tumwagala nnyo, nabbi tumwagala, nga ye okulaga nti ayagala nnyo nabbi ate kumukuliza mawuledi nabbi gatalagira sallallahu alayhi wasallam, agatalabwako mu balongoofu abaatukulembera. Naye ng'ate ye agamba nti ayagala nnyo nabbi, womutunuulira bw'oti talina wadde wasobolera kufaananirani oyo nabbi gwayagala ennyo Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Abaffe oteeka mu ddiini, okuteeka mu nkola nabbi bye yatusomesa kikulu, kuba yensibuko y'emirimu gyaffe okubeera nga gikkirizibwa. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam, man amala amilan laysa alayhi amruna fahuwa raddu. Omuntu yenna akolayo omulimu gwonna nga teguliiko njigiriza yaffe, nga teguliiko kiragiro kyaffe, yani nabbi yali agamba sallallahu alayhi wasallam, yagamba nti omulimu ogwo omuntu aba agukoze gumuddizibwa. Kitegeeza ki nti byonna bye tulina okukola mu ddiini tubijja ku mwaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nabbi yajja nga alina tusomesa, nga ffe basomesa tulina kukkiriza na kuteeka muki? Kuteeka mu nkola. Saba Allah atuwe okwagala nabbi olwagala olutuufu. Abasiraamu abakyala abali bagamba nti nabbi wammwe yalagira bw'ati ku bakyala, kino bw'ati kyeyayigiriza, tuweere abantu abateeka mu nkola. Amma wona ayagala okukuba ekifuba ku mateeka g'owekitiibwa Allah, ku mateeka ag'eddiini, oyinza okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga wakolanga emirimu mingi naye nga tegiriiko njigiza ya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nga bwekityo togenda nakugifunamu mpeera. Mu ddakiika esigaddeyo ntonotono njaga twejjukanyeyo ku mutwe omukulu mu ddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Kigenda kuba kibuuzo wabula nga nze ngenda obbawa ansa. Bwe nalaba nga neetaaza okunnyambako nammwe mujja kukola ki? Mujja kunnyambako oba tukkaanyiza. Naam, ekibuuzo si kirala, tubuuza ma hiya alfaruq bayna addiini al-islaam wa aadatu al-arabuna qabla bi'itha rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Njawulo ki eriwo wakati w'eddiini ey'obusiraamu n'empangaala y'Abawarabu gye baalina nga nabbi tannaba kutumibwa sallallahu alayhi wasallam? Oba enjawulo wakati w'eddiini ey'obusiraamu n'ebyobuwanga by'Abawarabu bye baalina mu jahiliya, nga n'ekigendererwa kyange ekikulu mu bigambo bye tugenda okwejjukanya abooluganda kwe kwawulira abasiraamu abazze wano olunaku olwaleero n'abatuukibwako ebigambo bino. Enjawulo wakati w'eddiini y'obusiraamu n'ebyobuwangwa by'abaki? By'Abawarabu. Kuba tulina abantu abamu nga tebaawula ddiini ya busiraamu n'abantu baki? N'abantu Bawarabu. Era waliyo abamu mu baganda baffe abamu mu basiraamu nga balowooza nti bye tukola mu busiraamu tukopa baki? Tukopa Bawarabu. Ne beerabira nti Abawarabu bantu nga ffe, balina we baseerera, balina we balemererwa, ate ng'eddiini y'obusiraamu yo yajjula. Oba ntegerekese? N'okuyambako abatali basiraamu okubaagazisa eddiini y'obusiraamu obutalowooza nti eddiini y'obusiraamu gye tuliko bya buwanga by'Abawarabu, oba balowooza nti bye tubeera tukola okusaala, okusiiba, tukola mirimu gy'abaki? Gy'Abawarabu. Era ntandika n'ekigambo kino eri abasiraamu abatudde wano ng'obadde oyina endowooza egamba nti abasiraamu ensinza yaffe oba eddiini yaffe ey'obusiraamu eyimiridde ku bikola by'Abawarabu, ekyo ekigambo kifu era si kituufu. Wonaakinywereza mu mutima togenda kubeera musiraamu. Kuba lwaki?
bagenda kubaako ne kye bakulagira okukola nga gwe nolaba tekisaana ogamba afutala olwo kasita byabaki dini y'Abawarabu, dini z'Abazungu era abasinga mu basamize bwe babeera nabyo. Kati ezo eddiini z'Abazungu, eddiini z'abannamawanga ze baleeta kuno ze zitugjeeko ebiki, ze zitugjeeko ebyaffe. Kati bino wammanga bye tugenda otunuulira okwawulirako ebitonotono ebiba bisobose obitegeere nti eddiini y'Obusiraamu tetuli ku kalica y'Abawarabu, wabula tuli ku ekyo Allah kyayagala era kyeyayigiriza Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okubeera nga atutuusaako. Ensonga esookera ddala eyawula eddiini y'Obusiraamu ku by'obuwanga by'Abawarabu, Abawarabu mu jahiliya kanu ya'buduuna al-asnaami wal ashjaari wal ahjaari. Abawarabu mu jahiliya nga nabbi tannaba kutumibwa sallallahu alaihi wasallam yabasanga basinza amayinja amasanamu, ne basinza emiti, ne basinza n'amayinja. Nga mu kifo ky'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala bo baafunayo ebitonde mu bitonde bya Allah nga be beekwatako ne bagamba nti bo bye basinza. Era osanga abantu bangi wano oba abamu mu bantu abawangalire Uganda wano we tuli nga nabo balina endowooza nti omuntu asobola okuba n'omuti nga asobola okugusaba nga olaba omuti ogwani ogwa Nakayima, ng'omuntu asobola okugenda n'agusalira n'agusaddaakira n'abaako ne kyaleseeyo n'alaba ng'akoze kyateekeddwa okubeera ng'akola. Kati Abawarabu mu jahiliya nabbi yabasanga sallallahu alaihi wasallam ng'enzikiriza yaabwe enfu gye baalina baali basinza bitonde ne balekawo okusinza omulezi w'ebiki, omulezi w'ebitonde. Era ekitiibwa Allah ga nti wayabuduuna min duuni llahi ma la yadurruhum wala yanfa'uhum. Abawarabu mu jahiliya kanu yabuduuna al asnaam, basinzanga ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Wayabuduuna min duuni llah, basinzanga ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, ebitalinanga kye bisobola kubeera nga bibakosa oba okubeera nga bibagasa. Abantu abeesigamira lubaale oba empewo wojja wano mu Buganda oba ne mu bika by'abantu abalala osanga abantu ng'agamba nti ye asinza ddungu oba kayizi oba ani ngattiraako. Ate gwe nkwagadde ow'amawulire, ate bana b'amawulire batuufu, abaana amawulire amatuufu. Nsaba Allah akusaasire akusime, jangu otuule wano kuba ogenda kunnyambako, obwedda nnoonya ayinza okunnyambayambako, jangu otuulire ddala wano. Nsaba Allah akusiime. Njagala nnyo somesa kuba buli w'osomesa nga mulimu abamanyi, abantu abalowooza tuba twerogoza bwerogozza. Kati wano waliwo abantu abamu nga balina ze bayita empewo era nga bazisamirira nga bagamba ayagala abeere musiraamu nga nebiri atuukiza hukuku zaabyo oba biri ebyobuwangwa nga ayagala abeere mu ddiini ng'asambisa amagulu ameka? Amagulu 2. Ayagala abeere omusiraamu ate munnabyabuwangwa asaala ate wakola atya? Wasamira, wasinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kati n'Abarabu mu jahiliya y'enkola baagirina. Nabbi we yajja sallallahu alaihi wasallama Allah kiki yamugamba okukola? Oba ntegerekese kiki Allah kye yamugamba okukolera bali? Yabagamba basigale nga babikola oba babiveeko? Obujulizi obusooka ku nsonga eyo, eno essuula buli musiraamu yenna ne waaba mupya atisti ze zimu ku ssuula omuntu z'asooka osoma mu Qur'ani, essuula gye bayita suratul kafiruuna eri mu juzu amma mu juzu ya 30, ze zimu ku ssuula ezisembayo. Oba ntegerekese ye oba obikulakulana eri ku suratul Naasi yeri ku peji esooka wano bweti esooka waggulu ne waddakaawo suratul Nasr ne suratul Masad ziri ku peji emu. Kati essuula esooka waggulu eyo suratul kafiruuna Allah we yatuma Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'asanga Abawarabu nga balekayo okusinza Allah gwe balina okusinza ne batandika okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yamutuma agenda abakomeko bave mu kusinza bye basinza ebitali Allah batandika okusinza ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam we yagenda gye bali, era sababu nuzul ensonga eyaviirako essula eyo okubeera ngekka, Allah watuma Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agenda agamba Abakuraishi, Abawarabu b'e Makka okusinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala balaba nga tebajja kusobola kulekawo bye bakola batya?
bebasinza kyavaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wekubanga guli bwe gutyo katujja tusinze Katonda omwaka gutya wegugwako naffe ojje otuyambeko naffe tusinze bakatonda baffe omwaka olabo bannabi abuwangwa abakulembera bategeera nti kyebaliko si kituufu obutakibajjaako nnyo kale kabajje bakuyambeko eno we bakugusa omwaka nawe ogenda okola otya baali baagala bya munno mu kabi mu ddiini kati eddiini terimu munno muki mbu yannyamba wano nansenvuza nange wano kankole ntya nange kamusenvuzeeko ebyenzikiriza tebiriimu ebyo kati bo kye baali baagala okukola ku Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah n'amugamba atya qul ya ayyuhal kafirun bagamba gwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ababawakanyi abaganya okukkiriza kyokola otya kyobakoolerako kuba nabbi kyali abakoolerako sallallahu alaihi wasallam kubajja kukusinza masanamu amayinja ge baali basinza n'emiti gye baali bakola batya gye baali basinza ekiragira kyokubiri kyali ki la a'budu ma ta'budun olaba ekyo ekigambo la a'budu temusinza ma a'budun ebyo bye mukola mutya la a'budu ma ta'budun temusinza ebyo muwadde mukola mutya biwadde musinza kitegeeza nti nabbi yajja sallallahu alaihi wasallam ng'abarabu b'omujahiliya balina be baali basinza ebitalyani kino bagamba nti la a'budu ma ta'budun temusinze ebyo muwadde musinza yali alina byali abajjako kubakoola badde kwani kuwekibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyavaga nti wala antum aabiduna ma a'budu abagamba nti munamba muganya okubivaako temujja kusobola kusinza oyo gwensinza lwaki omusiraamu omutuufu waaba asinza Allah yekka tamusinzizaako kintu kirala kyonna nga bw'oyimirira mu swala emirundi 5 kubazisaala ne ziggwayo era aka 17 z'osaala n'oddingana ekigambo ekigamba nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gwe wekka gwe tusinza era gwe wekka gwe tukola tutya gwe twesigamira gwe tusaba okututaasa kati omuntu ayimirira mu swala ng'ekyo ekigambo akyogera kitegeeza nti n'ebisigadde byabadde alolezamu nti bisobola okumugasa okumuwa obugagga okumuwa oluzaalo ayina kubireka ensonga zonna azizzeeryani Allah subhanahu wa ta'ala kati nabbi yajja sallallahu alaihi wasallam nga barabu b'omujahiliya basinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubakoola abazze batandike okusinzaani Allah subhanahu wa ta'ala aya esembayo ku ssuula eyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagamba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agambe abarabu abaali baganye oba abaali balowooza nti nabbi asobola okusinza n'ab'amasanamu nabo batuuka omwaka oguddako basinze Allah ne nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omwaka oguddako baddeyo lakum diinukum waliyadin muganga temugenda sobola musigaze eddiini eyammwe nange nsigaze eddiini nekitegeeza nti omusiraamu alina kubeera musiraamu yenna tabeerako omusiraamu haafu abo abaana obaani abazaala yenze abaana mbaagala nnyo ne kale kyembadde mbuuza si kyamubi mbadde ntegeeza babaliraanye babasirise babebi eddakiika ebula ntono tulye emmere temundabanga thireeti tukomewo eno inshaallah ala kulli mbadde ngamba amubuuza oyina amagezi ayina kati babebi musirike muwulidde munantyankalanya njagamba kwemusaakola wano kuba yagenda obagamba ogenda mu mmere buli ansumbu anja mumusongerako nti oyo n'oyo temumuwa mmere kati mbadde ngamba Allah kyeyagamba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba abantu lakum diinukum waliyadin muyina eddiini eyammwe nange nina eddiini eyange kitegeeza nti eddiini y'obusiraamu tesitula bimeka tesitula bya buwangwa nesitula n'eddiini yo nga yo ya ayuha alladhina amanu idkhulu fi silimi kaafa abange mmwe abakkiriza muyingirire obusiraamu mukole mutya mubugweremu yingira mu busiraamu tutubale omusiraamu nga hafu musiraamu nga oludda hafu munassabo hafu mushiriku oyo Allah tamwagala ate yo society y'abantu gye tuwangalyamu yeekola etya emwagala
era wewesanga muno mu muzikiti oba ku kitundu kuno wakuliko omusajja nga ajja n'asala olwokutaano nga ku lwesande ng'oloba olwomukaaga abeera mu kwabya nnyimbe bano abasiraamu abatagala busiramu babagala lwaki temubeeranga gundi oyo musiraamu nga mmwe nebino ebitu naye abibeera mmwe mulaba yafa nga balaba talina buzibu kati omuntu afaanaganako wowe batyo abantu bakola batya bamwagala naye oyo Allah tamwagala kati beera omusiraamu ajjumbidde mu busiraamu obuggweremu otherwise wonna alowooza mbu bino bye tuliko bya buwanga by'Abawarabu ekyo ekisooka kiraga nti nabbi ajja sallallahu alaihi wasallam najjawo okusinza ebitali Allah n'alekawo okusinza ani Allah subhanahu wa ta'ala buli musiraamu yenna kyayina okubeerako mu hadith ya Amr bun Abasa radiyallahu anhu agamba kuntu wa ana fil jahiliya adhannu anna an-nas ala ad-dalala sahaba agamba nti yali mu jahiliyani yali akyali mu bubuze agamba nti kuntu wa ana fil jahiliya agamba twali mu bubuze eri adhannu nalowoozanga nti abantu bonna kye balina okubeera kubalina kubeera ku buki ku bubuze wa annahum laysu ala shay'in wa hum ya'buduna al-awthan mujahiliya gwe baalimu tewalingawo muntu yenna okujjako nga kye yali asinza al-wathan au al-awthan yali asinza masanamu yali asinza bibumbe mu kifo ky'okusinzaani Allah subhanahu wa ta'ala agamba fasami'tu birajuli kyenva mpulira omusajja yukhbiru akhbala nga aina amawulire gayogera oba nga aina obubaka bwatuusa faqultu faqa'adtu ala rahilati sahabo n'agamba nti yali akyali mu jahiliya ng'alowooza nti abantu bonna embeera y'obuuze gye baliko gye balina okukola ki okuwangaalirako kuba agamba nti we baawangaaliranga abantu balina kye baali basinza okujjako baali basinza maki masanamu okutuusa we yawulira omusajja nga akoowoola oba nga aleesa amawulire naye nga amawulire galeeta gakusinzaani Allah subhanahu wa ta'ala gati natuula ku nsolo yange faqaddimtu ilayhi nentambula nga ngenda eri oyo omusajja yani nga ngenda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam era nga nti fa idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagenda otuuka nga gwasuusako amaaso yali akoola teyali mulala okujjako Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam we yatuuka waali sababono Amr bun Abasa Allah musime aganti faqultu lahu when natuuka waali omwaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyemba mubuuza ma anta gwani qal nabbi kyava mugamba sallallahu alaihi wasallam ana nabiyyun namugamba nti nze ndi nabbi faqultu swaba agamba kyeva mubuuza wama nabiyyun kyekikufuula nabbi woba oli nabbi kyekikufuula nabbi qal kyava mugamba nti arsalani llah owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yantuma faqultu kyava mubuuza bi ayi shay'in arsalaka Allah waba yakutuma kuba yamubuuza nti gwani namugamba nti nze nabbi namubuuza oba oli nabbi kyekikufuula nabbi namugamba nti Allah ye yantuma kyava mubuuza Allah wabanga yakutuma kiki yakutuma nakyo qal nabbi kyava agamba sallallahu alaihi wasallama arsalani bisurati al-arham yantuma owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okuyunga oluganda wa kasri al-awthani n'okutema amasanamu oba n'okusaanyaawo amasanamu wa ayyuwahida Allahu la yushrak bihi shay'a n'okubeera nga nkowoola abantu okubagamba nti tewali wasaanidde kusinza omutuufu wa kusinzibwa okujjako ani Allah tagattibwako kintu kyonna nabbi yayogera emirimu esatu sallallahu alaihi wasallam Allah yamutuma kuyunga luganda ekyokubiri wa kasri al-awthan na kutemawo mati kutemawo be yasangako Abarabu bye baali bakola batya bye baali bakola oluvannyuma lw'okubitemawo akola atya akoola abantu abazze eri Allah subhanahu wa ta'ala bamusinze yekka kuba Allah asinzibwa tagattiddwako kintu kirala kyonna kati ekyo ekigambo kitegeeza nti abantu bonna oba buli muntu yenna alina endowooza egamba nti abasiraamu
tusinza mizimu gy'Abawarabu oba buwanga by'Abawarabu, ekyo ekigambo kyalina kikyamu era kifu. Era buli muntu ali mu ddiini y'Obusiraamu ng'alowooza nti asobola okubeera Omusiraamu ng'ate waafuna muzirizaala mu bulamu agenda mu ssabo oba n'agenda bamukeberemu, abalala bakuyita kwetambulirako, abantu balina irizi n'embeera endala efaanaganako bw'etyo. Obwo si bwe Busiraamu nabbi bwe yatugamba okukola sallallahu alayhi wasallam. Kati kitegeeza nti nabbi okujja mu Bawarabu mu jahiliya okubasanga nga balina bye baali basinza okubibajjako, Allah kyasiima era Allah kyakola atya, kyayagala. Gwe mulimu gw'abawalimu bonna abatuula mu maaso gammwe abali ku mazima, kubakoola kubajja kukusinza ebyo bintu, kubasika kubazza ku tawhid, kusinza Allah atya omu. Era Abasiraamu abali wano olabanga omuwalimu ng'ayogeza kirimi mu nsonga z'obukkiriza nga mama seka kati ngoyo mwana wabadde ayogera kwa kati abamu bandabanga mwana kati ngoyo mwana wabadde agamba wamma seka golaba kati abo baana bato tebalina kye baalabye. Kitegeera musajja asooka kugira ngamba sala oyinza omulabiraawo kati nga naye yasooka n'atereeza ebibye ate wuyo na mulongo kati akuleetera ebigambo nga bingi ebikulaga nti kino kyokola kituufu naye nga lwaki ng'ona akusiigira akazigo yo already member mwekyo ekibiina kati ng'alaba weeyajjiramu omugwa n'agamba byayogedde nno bituufu nga nawe ogenda muganda nga imaamu obikola so waawano oba kale nga seeko obikola agamba imaamu Allah musasi imaamu sallallahu kunyezi rabbi imaamu siri kuggwe lwakwekyo ekigambo kyanywera lwakuba ne bayimaamu abayaye we batyo gye bali wallahi gye bali nga imaamu yagamba basaaze nedda ababantu balina kibaalabye bino ebintu twabisangawo naye era osobola okubeerayo wonna wonna owadaawadako era babeerawo mu ngero zaabwe nga za kiyaayeyaaye. Kati Omusiraamu yenna kyalina kuwangaala bwatyo buli olaba omwalimu nga akusigira akazigo ng'akulaga nti osobola okubeera Omusiraamu naye nga n'olumbe olwabya manya omwalimu oyo akusuuza enzikiriza ki entuufu ng'agamba nedda gonna makubo gonna tunoonyezaawo kuwona wogezaako wano mu bya eswala muzikiriza wegugaana osobola okwetambulirako kyabuntu embeera eyinza okusukkako kati nga imaamu ebyo ebigambo byakugamba aba akuwabiza oba aba akutadde ku mbeera esinga okubeera embi etali nnungi. Ensonga y'okubiri oba enjawulo ey'okubiri wakati w'eddiini ey'Obusiraamu n'enzikiriza Abawarabu gye balina mu jahiliya oba empangala y'Abawarabu gye balina mu jahiliya kanu yanharuna au yadhbahuna lighayri llah. Abawarabu mu jahiliya waabwe balinganga basala naye ng'okusala kwe basala ku lutali lwani lwawakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi yabasanga eri embeera bakola batya bagirina kuba ekintu ky'okusala okuyiwa omusaayi osaze enkoko osaze ekisolo byonna bye tulina okukola tulina kubikola nga tubikolerani wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasibwa Allah kyagamba nti wama umiru illa liyabudu llah mukhlisina lahu ddin. Buli ekintu kyonna kitukola mu Busiraamu muno tulina kulongoosa mulimu nga tugulongoosezani wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Abawarabu mu jahiliya mu mpangaala yaabwe nabo baali basala naye nga basalira bitonde obanga okusala kwe basalanga basala tebagendereddemu kusiimisa Allah, basala bakolera masanamu gaabwe, basalira miti ng'era olaba wano wetugenda olaba abantu abamu balina bye basalira bingi naye nga Allah takola atya, Allah tabiragiranga kunumaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Era buli yenna inayo okusala kwe tugenda okwogerako ng'okukola obanga wali okukozeeko obanga oteekateeka Obusiraamu oti oba ofulumya Obusiraamu omaze okunyiga ku lefuti oba ogenze bwoti oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an wiraga Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam agamba suratu Al-An'am qul inna salati. Allah aga Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anti bagambe gwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anti inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umiltu wa ana awwalul muslimin. Allah wiraga Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okulabula umma ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallam naba warabu bayasinkana mujahiliya yamuga nti bagambe gwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam inna salati mazimi swala zange zensala. Omuntu okusala swala za sala asala swala nga za Allah asala kola dini kulwani
kulwa wa kitiibwa Allah tosalanga swala musiramu atudde wano ng'osala swala ya imamu simanyi oba ne wano weebirwa n'emizikiti egituliraanye wano eddeyo ffe gye twakulira mu kyalo twakuliranga mu mizikiti nga abantu bajjanga okusala esswala ey'ejjuma nga babaawo ekitabo wano omutuwandiika amannya era ng'ekyo ekitabo kikola kinene nnyo ku lunaku nga waliwo omusiraamu alina omukolo ewaka oba gwa ssanyu oba gwa nnaku naddala ogw'ennaku ng'okufiirwa era kagamba bulijjo asaala nti bulijjo tasaala babikula mu kitabo ng'ejjuma nga mukaaga zonna tokola otya tojja edda nno abaali siriasi ku ddiini bambi batwe baakolanga nga bakeberamu mu lijesita y'omuzikiti balabe oba obadde okola otya ojja osaala kati ne kijja kireeta abasiraamu amu muzikiti ng'ekimusaaza asobole okuteekamu erinnya mu kitabo ekyo era nga nti munaye ogaanirawo okusaala n'ofiirwa ne bakulekera omwana kati nga ye swala ze zonna asaala aweeyo kiki aweeyo erinnya mu kitabo basobole okubeera nga wanaaba afiiriddwa omukyala wanaaba afiiriddwa omwana bagenda kujja bakole batya bamuziikireko era babuuza omuntu naye gwe oli musiraamu osaala keberako mu kitabo ky'omuzikiti nga ye diferensi gyakuwa ya kitabo kya muzikiti kati fe abatalina etuwandika ndowooza tetusaala mwabalina lijesita mwemweka mu abakola mutya kati waliwo abantu we batyo ng'esswala gy'asaala asaala esswala olw'okuba ayagala ebeeko ne wemutaasa ne muba abantu amu nga basaala esswala mu bakyala nga asaala esswala nga ya mwami era ng'afunamu obutakkanya n'omwami asobomu nga nsobola okukulekera n'ebiswala byo ebiswala byo nze nja bikulekera buli mukyala waba asaala esswala tasaala swala nga ya mwami asaala esswala nga ye tetulina gwe tukolera busiraamu bannange nsaba mukimanye obusiraamu buli muntu obusiraamu bwakola bubwe yenga yese kinnoomu teri yagenda kukolera busiraamu gwe mwennyini gwalina obwekolera mulimu n'abantu abamu ng'asala olw'okuba emikolo gy'obusiraamu gimusanze we baba mu mawuledi ngaawo ne bakima esswala ng'alaba talina ng'egyagenda genda n'ayimirira wakola atya mulimu abantu tugenda okuziika olumatu ne basala nga tebalina wuzu naye nga kyekimuteekesa mu layini okusaala alaba abasiraamu bayimiridde bakola batya ate naye ayambadde enkofiira naye yeebikkidde nga timunaye ate banaagamba batya nti sikola ntya sisaala naye nyinga mu layini kati esswala omuntu gy'asaala ayina gisaala ng'agisaala ku lwani ku lwa Allah kyava agambe kya nti wanusuki n'okusala kuno kwensala wa mahyaya wa mamaati n'obulamu bwange n'okufa kwange lillahi rabbil alamin byonna biri eryani Allah subhanahu wa ta'ala kati okusala yo tuba tusala abasiraamu tusala ng'ekigendeerwa kusinzaani washibwa Allah subhanahu wa ta'ala nabbi yagamba alayhi salatu wassalam ana Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu agamba nti qala haddathani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi'arba'i kalimati sahaba Ali ibn Abi Talib Allah musime agamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yamuyigiriza oba yamusomesa ebigambo bina ekisooka agamba nti la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah Allah yakolimira buli muntu yenna asala kyonna kyaba asaze nga kisaze ku lutali lwani lwa wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kimu ekyokubiri la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah yajja mu kusaasira Allah yakolimira omuntu yenna akolimira bazadde be omuntu yenna nga alina abazadde nibo baba balina bamukosezza alina kusigala nga abayisa buki kubayisa bulungi abazadde bali delicate omuzadde alikejjana omusiraamu ebbanga lyomala nga muzadde wo waali musiraamu oba si musiraamu Allah atulagira kubayisa buki kubayisa bulungi abatali basiraamu tubakwata empola oba oli awo mu nkwata y'empola oyinza okumwagasa obusiraamu buno n'akola atya n'abuyingira naye mulimu abantu abamu nga bakolimira bazadde baabwe guno kwe tuli ku mulembe nga waliyo abantu nga woyogera ku kigambo ekiyitibwa taata mu matuuge alabanga amalaala agali awo naye nga taata waali atambula alabanga ekikolimo kati omuntu yenna buli lwakula ne bamunyumiza maama wo yakulekawo taata wo yakukola bwati gwe mulekera ani gwe mulekera Allah gwe sigala nga omuyisa buki bulungi nowali tuline ku mulembe guno nga waliwo abazadde abatali balungi ng'atuuza omwana n'amunyonya obuzibu bwa maama we oba n'atuuza omwana n'amunyonya obuzibu bwani taata we era mu nsonga ezireetera abaana okukyawa abazadde be bazadde bano bennyini ababiri obutakuuma bibaawula bo nga bba ababiri ne babituuzaamu abaki ne babituuzaamu abaana baabwe basiraamu abali wano abatuukibwako mu meseji eno tekakutandanga taata wo n'omuyita embwa naye omuntu abeerawo awo maama waga embwa y'omusajja n'abaana ne bakula ng'amanyi embwa yani embwa ya taata saba Allah asaasira abakyala bava mu bufumbo ne bagenda n'abaana
kizibu nnyo okusanga omukyala nga yagenda n'abaana naddala nga baba bakyali bato we bati ne bakula ne batuuka mu myaka gyange nga beegomba okutunula kwani ku taata. Saate ekyewunyisa baana basajja oli abasajja mu basuulira abaana ne basigala nga balekerawo access kwabo abaana okusigala nga bakyala babaani bamaama baabwe. Naye abakyala simanyi mpisa mbize balina Allah ze bateekamu abo abakyala abatali wano. Kakati bamma mufuna obutakkaanya abatali wano baleke abali wano bamaze ngambe temulimu obanga oli mukyala wa Haji weetereze ekyo nakyo kiyiseewo. Kati waliwo abakyala abatali balungi bamaama baffe bamma mufunye obutakkaanya ne taata w'abaana bana tobagamba bana bakyetaaga taata n'okusinga gwe nga gwe wookola otya omwetaaga. Waliwo ebintu ebigenda okujja mu bulamu nga beetaagisaamu ani taata. Naye abakyala babika babbaabwe mu biseera ebyo nga balina wali abamu abanoonyezi basalize nga ne taata w'omwana ono yafa. Wali abantu abamu abakuza abaana baabwe nagamba nti taata wo yafa. Kyati bangamba yesula wawali ku muzikiti nze gambe taata wo nze maama taata wo yakola atya naye nga taata waali muki mulamu. Kati omuntu yenna akolimira abazadde oyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamukolimira. Owokusatu la'ana Allahu man awa muhditha. Allah yajja mukusaasira. Allah yakolimira omuntu yenna ayamba ku muntu azula mu ddiini. Omuntu azula muki bagamba nti ekyo kyokoze bid'a kyekigambo kyemusinga otegeera. Naam kubaita okule ekiyitibwa bid'a kutandikawo kintu oba kugunjawo kintu nga tekyakola kitya tekyaliwo. Kati eddiini y'obusiraamu yajjula nabbi kyataatulekera nga ddiini sallallahu alaihi wasallama tokitandikawo nga ddiini. Kati yenna abakikoze igwe n'omuyambako buyambi naawe Allah yakuteeka mu bantu byeyakola atya beyakolimira. Omuntu yenna ayamba ku muntu azula mu ddiini ne oba omuyambyeyo akantu katono nnyo bwe katyo omuntu kalabya ddala nga ka wansi omusajja n'ategeka wano amawuledi oba edduwa y'amakumi ameka nga maama gundi obwambe baffe bubadde buweddeko obwogi mbadde nsaba otwazikeko kukambeko nda akamba obwambeko n'owaayo akambe naye ng'okitegedde emikolo gye balimu gyakuzula muki mu ddiini ako okumuyambako obuyambi gwe kolabanga akatono ako. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama la'ana Allahu man awa muhditha. Allah yakolimira omuntu yenna ayamba ku mubutadi'u ku muntu yenna ayina kyazula muki mu ddiini. Kati toyambako n'ebimeka bye muyambyeko mwe basiraamu mmwe muntu abeerawo waneno n'alaba naye bagenda salira nabbi n'agamba nze tenti inshallah mujja kujja mugikime naye ate mudaasa tasobola gibawa mudaasa aganseeka ebintu bino bya bizinensi kolayo emitwalo emeka 5 naye mumawuledi musajja ava musanyufu wano mudaasa agamba nti tufuneyo kilo z'omuceere 10 buli omu n'agamba wallahi obwavu obuki obwavu naye kasita bijja nga byakuzula mu ddiini omusajja gyasumulukukira tokola otya tomanyaayo. Kati omuntu yenna azula mu ddiini nabbi yagamba alayhi salatu wasalamu ti Allah yamukolimira. N'owookuna la'ana Allahu man ghayyala manari al-ard. Allah yakolimira omuntu yenna akyusa oluwanyi lwaki lw'ettaka. Abagula ettaka barakallahu fikum sallallahu ateekemu omukisa era alibaweemu n'obulungi. Naye kakasa nti oba wagula 5 ku 5 esigale 5 ku ameka ku 5. Naye buli kaseera bazza enkoba ng'ettaka ly'omusiraamu ssebo lyakula kati nga lyo liri ku 5 ku 6 lyo ligenda ligaziwa likula. Naye buli waba alima era nsaba Allah atusaasire abantu bambi abamu ababeera mu byalo eyo omuntu alima n'ayita ne mu lusalosalo n'asikewa neiba n'akola atya n'aleeta eno. Kati ekyo ekintu okirabanga ekizibu nabbi yayogera sallallahu alaihi wasallam kweyo ensonga omuntu yenna asengula oluwanyi buli lutalwa ttaka lw'obbabo kibagenda lukusiba muno mu bulago ku lunaku lw'enkomerero oluwulire obuzito bwalo. Kati buli ali wano nga mukoona munya mulimu atusengula omanyimu byeraliikiriza omanyi buli ekitundu wekigira ennyo bwe kiti buli we banyweza wayinza okubawo gwe banyweza. Kati omuntu yenna nga asengula kati maama ng'olima kompawundi bwe mwagula ye muwamukola mutya wewamukoma. Kati abo abantu bana nabbi yagamba alayhi salatu wasalamu nti bakolimirwa. Ayasoose nze gwe nayagadde mu hadithi Allah yakolimira omuntu yenna asala ng'okusala kwasala tasaze kulwani kulwa washibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati kakasa woba osala sala ng'ogendeddemu kusinzaani washibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Zino ensala wammanga ze ngenda okwogerako n'endala z'omanyiza onsinza oba ze mugenda okunnyongererako buli azisala si mirimu gya busiraamu mirimu gya bushiriku. W'okikola nga bw'otyo bw'okigenderedde obusiraamu oba okoze otya obufulumye. Okusala okusooka abantu bonna abasalira ennyumba mu kugitandika
mukugisereka oba mukola ki mukugiyingira. Osanga abantu bana abazimba Allah bawaddemu ku ssente, Allah akwadde obusobozi, akwadde ne material, omuntu nasooka nasala endiga nasala endiga nagiteeka mu musingi nga kwe batandikira okukola ki okuzimba. Ate namaana agamba mu muzikiti alhamdulillah Allah yansobozesa nenzimba akayumba, Allah ateekemu omukisa kw'endiga gwe ku musiramu nga kwe watandikira. Kati wali abantu abasala ku musingi, wali baganda ffe Allah basitudde mu ssente nga bo basalira ddala muntu. Temwawulira abaka basala abaana, omuntu n'akwata omwana we bannange shiriki mubi, obushiriku bubi. Omuntu n'agenda omusamize n'amugamba ekinakuuma ekizimbe ky'okusigala mu bbanga, salayo omuki omwana. Wali abamu bagamba babateekamu nga balamu ne bamuyiwako enkokoto. N'abazimbi mulina emitima muli bagumu, bazimbi muli baki muli bagumu. Tetusalira bizimbe oba tetusalira nnyumba, kobe gwe omuzimbi gwe nga babikuleetedde nga gwazimba, eyo ddiiru wejja gireke. So si bisimila Allahu akbar, nze Allah amanye ekiri mu mutima, sinze ani kati ani akutta akambe ng'otegeredde ddala nti ekyo kyebakola batya kyebakolere ddala ekyo. Kati abasalira emisingi waliwo abasala nga bagenda kusereka. Abantu balina ebigambo, omuntu ateekawo ogugambo n'agufaananya mbu akatunda n'akasiteeka mu dduuka kakole katya. Wotasalira nnyumba ng'oserekayo yennyini eyinza okukola etya okwesalira. Waliwo abantu abazimbye emizimbo gyabwe nga weegiri nga tegivanga kuyadde busolya, ate n'akasolya kaba kavuddeko, ekyo Allah yakikuwandiikako. Kul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Tewali kitutuukako okujjako nga Allah yamala dde okukola ki okituwandiikako. Naye abantu bakwata enkoko z'owekitiibwa Allah ne bazikwata ne bazisala olw'okuba agenda kusereka ki nyumba, ate omuntu n'aba musanyufu. Juzi awo wali omusyamu yansindikira akavidiyo, oli yakwata nkoko namu n'agisalisa bbaati. Wagirabako bbaati oba mutera obbalaba? N'akwata enkoko nga namu n'akwata wano badde baserekera we bati n'ayisaako obulago bw'ati n'asalanga ate musanyufu. Kati ekyo ekikola omuntu kyakola ate olasobola okukikola ng'alina mu kkomeera ataddeko n'enkofiira, we baazina ejjuma ssebo nakka n'ajja n'asaala sallallahu taasa shiriki amiina n'addayo addeyo akomeere we yakomye. Kati omuntu yenna asala ng'asalira nnyumba, okwo okusala tekuliyo mu Busiraamu. Wali abamu ng'alinda lwagendo giyingira. Allah yateeka abantu abatya oba abantu bonna abashiriku, Allah ateeka kye bayita okutya mu mitima gyabwe. Allah gasanuluqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba. Allah sensisi mu mitima gy'abashiriku. Allah so okutya buli kantu ke bamugamba bakamutiisaako. Olaba wano etutudde tuli mu muzikiti, enkuba etonnya bulungi nesinga omusyamu afuluma wano, kyakulabirako n'asanga ng'engatto yeemuteriwo ng'esi eri asooka n'agitunuulira bw'atyo yalimu obushiriku. Na mama gundi osoboza engatto eyo yeetaddeyo yokka eno ng'ezammwe zonna ziri wano. Naye tulina abaana abato, waliwo n'abantu abamu abaakulira ewagazi nga bambaligaye, agenza asatuka n'agisamba n'ekola etya n'egwayo. Abantu abalina embaliga baba baakulira wagazi, kati fe abaakulira mu mizigo ebigere byaffe biri mu layini. Era nze buli wendaba omuntu ng'atambula bulungi bw'ati manya oba alina ettaka nga ki, naye fe abagulidde mu ntebe bw'oti oba weekyusawo nga n'otona firiji ggwe n'okona fulasika ggwe, kati otambulira mu layini bw'oti. Kati waliwo mbi omuntu nga yakulira wagazi asobola ogisamba n'ekola etya. Naye y'omushiriku amagezi gamugamba nti ekyo si kya bulijjo. Ekyo si kyaki si kya bulijjo. Omuntu abeerawo nga ye buli kamu Allah yamuteeka ensisi muki. Kati bamugamba ennyumba eyo ogizimbye naye tewagisalira musingi, we wasirika wawoza simanyi shahada, naye naffe ffenna tuli Basiraamu, at least gisalire ng'okola otya. Era waliyo abasala ne balembeka omusaayi ne bagenda nga bagwetoolooza ennyumba, agamba agitangira bizibu kukola ki kugiyingiramu. Kati baffe ani atusaasa ebizibu? Y'owekitiibwa Allah. Oba oyagala ebigambo by'omulimu eyakulembedde yayogedde kusuula wano mmeka? Omuntu waazisoma Allah amukingiza ekiso n'eddogo. Si bye bitwala abantu mu shiriki. Mbukansalire ennyumba yange ereme kubeerako bantu bansala biki gwe soma adhikaali buli ez'okumakya ne adhikaali ezakati ezakawungeezi. Olaba ani agenda okujja okwetambaala ewaka ewuwo, olaba ani agenda okukutuusaako obuvune. Naye abantu babeerawo awo ne babalimba bwe batyo, omuntu n'akwata embuzi nnamba gy'atasala na ku dhuhiya, gy'atasobola kusalira mwana ku akiika, n'agikwata n'agisalira ennyumba obuyumba Allah gy'aba amuwadde. Kati Allah abanga akuwadde ekyengera ate Allah tokola otya tomujooga.
tuba twebaza Allah tumwebaze mu mbeera esinga okubeera eki mbeera esinga okubeera ennungi. Okusala okwokubiri abantu kwe basala waliwo baganda baffe abakuba amabulooka kati wegamba ala wali ku ssaawa y'okugwokya ne bazimba guno omuzimbo baguyita batya mu Luganda tanuulu. Kati weegwebuza akakwate k'enkoko ku mabulooka era abamu bagamba balina enzikiriza egamba nti omuntu singa tasalira mabulooka ago gakola gatya gakona. Naye musajja gwe oba mukyala gwe gula enkwe ezimala amabulooka gakona lwaki lwa nku n'abakumi bafu. Negenda ogule tripu z'enku meka 3 n'empanga embi akwata mufo ky'okubala nti empewo eva eno enaayitamu n'ateekawo akabirizi bw'ati ng'empewo ejja tekola etya teyitamu. Kati bulooka ne zijja ne zikona kiki Sekalukumani obulira irimu abasajja balina ilimu ladunni wa'allamnahu min ladunna kati abakuba bulooka mwekwate kubana abasajja bano balina ne ati wensi atakoze mbadde sikamanyi nti baba tebapimye empewo. Kati noonya oba ogenda okuteekawo bulooka buuza empewo yawo wano evaawa bagambe nti eva busukka kkubo. Kati emirango giteekawo nga gitunuddewa giteekawo nga gitunudde mu kkubo naye kati gwe emirango ogitadde ate n'empewo gyetakola etya gyetava. Kati ebireetera bulooka okukona mpanga mbi nga bwe bagambye nkunga tezimala nze kyembadde mmanyi n'abapanzi nga baki babi naye so simbu tewagisalidde. Wallahi waliyo abantu nga bakwata bulooka zaabwe ne bazookya nga talina kyasaze yadde bulooka ne zijja buki bulungi. Ne wabaawo oli nga n'ekyo kyennyini asobola okukikola era bulooka ne zikola zitya ne zigaana oba ne zikona. Kati okukona kwa bulooka oba okutyo bulooka okukona naam mukikebe ekola etya olwo tefuna mpewo. Basiraamu emwa mugenda nga okukola emirimu musooke mwebuuze ku bantu abalina okukola ki okumanya fasalu ahala dhikiri in kuntum la ta'lamun. Mwebuuze ku balina okumanya mwe bamutakola mutya yomwa mutamanyi. Kati munoonye omusajja yali akubye ku mabulooka akubulye nti bulooka bazipanga weebati naye wolyepanga muvubuka gwe oba musajja gwe n'osala ng'osalidde ettanulu gokiraba nno ng'ekintu ekitono ennyo naye mu maaso ga Allah bakulaba ng'oli matayo toli muki toli musiraamu. Okusala okwokusatu abantu kwe basala nga si kwa mu busiraamu be bantu okusala nga basalira abaana be bayita baki abalongo tebayita okuzina oba okwalula baki okwalula abalongo. Abaana abalongo baana ng'abaana abasigadde Allah bagabira baki abantu. Era ezimu ku nsonga Allah zayisirizaako abantu okugwa mu bushiriku abantu okubeera nga basinze tali Allah bantu Allah kubawa baana bameka omusajja abamusiramu omukyala abamusiramu nga tanaafuna abo baana bameka babiri. Era abasinga beegeziwaza omusajja awandiika ebbaluwa abasiramu b'omuzikiti guno ogwa Kiwumu tubayita mu hakiika y'okwalula abaana. Olaba ekyo ekigambo mu hakiika y'okwalula baki kati asiramulako paati emu abasiramu muwulire eyo ne bano bannabyabuwanga bategere nti bagenda kwalula baki baana. Kati yenna asalanga nniya yo si yakusala hakiika kuba bino bye twogerako bya mu mutima. Kituufu osobola okukwata embuzi 2 ozisalira omwana omulenzi okwate n'embuzi emu ozisalira omwana ow'obuki nga ffe tumanyi osala hakiika naye nga gwe mu kukkirizako omanyi osalira baki omanyi osalira balongo. Kati yenna ayina ensala era efaanaganako bwetyo nga bambi bwatyo Allah bwe yakugeesanga bwotyo bufaanana eyo ensala si ya busiraamu. Era omuntu singa agikola omuntu singa awangalyako eyo enkola efaanaganako bwetyo obusiraamu aba akoze atya obusiraamu aba ayisaawo. Wali abantu abalala abasala ng'okusala kwabwe basalira bizibu byabwe abasalira mu masabo mu bawalimu abakubi b'ebitabo ewe walala taata taawo mbadde nkerabidde abantu abasalira ebidduka wagula bajaaji era nabo obuvidiyo olumu butera otambula omuntu Allah amuwa ssente n'agula bajaaji n'agisalira neetolozaako n'omuki n'omusaayi. Bamakanika abakanika ebidduka abamu obabuuza abantu bye bakolera ku bidduka byabwe mamotoka pikipiki toyoya era eddoka erifumbukedde mu baganda bafe abavuga obumotoka obwo obw'omusenyu abali mu boda boda kati enkoko ya Allah ocunya yaki musiraamu okugisala nti osalira pikipiki efuna obuki obukuumi. Singa kyali nti buli piki gye basalira yefuna obukuumi singa tebakyafulumya bajaaji ndala
kubanga abasalidde bangi nezimana zikola zitya nezisaanawo. Allah ekiseera kye yakugeera nti piki kyogenda okuwangaala nayo ne wokola kati kyeyenkanawa kyogenda okubeera n'eyo pikipiki. Ne woosala ng'osaze ente ku mupiira gw'emabega n'osalirako ente, ku gw'omumaaso ente, ku mutto n'osalirako akamyu, nga bw'otyo bw'osaze nga yakusaanawo mu nnaku mmeka? 3 oba 2 era ekola etya? Esaanawo. Ate bw'eba yakuwangaala era ekola etya? Ewangaala. Waliyo abantu abalina obupiki ng'omubuuza wamma bukyokagula ki kye wali okakozeeko, wallahi nga talina kyali akakoze atya kyali akakozeeko. Nze nnina akapiki naye nga we nnakagula paka n'olwaleero we kali katambula, naye osanga musiraamu piki ejja kukwesalira gwe. Piki terina kyegenda kunkola kuba teyogera. Wallahi olaba bajaaji eyo eri awo naye temanyi nti naawe gwakola atya, gwagivuga. Kyova olaba omubbi ajjera n'agivuga n'akola atya. Naye abantu bagisaliraga nti wengisalira omubbi aba takyakoze atya. Lwomaze ogisalira omubbi lwakola atya? Mubbi lwagitwala. Kati piki esobola okufuna obuzibu oba obutafuna buzibu. Kaakati omusiraamu omutuufu kikyalina okukola, Allah wakuwa ekyengera ng'ekya pikipiki oba emmotoka oba ekidduka kyonna, saba Allah akuteeremu omukisa, akuteeremu n'obuki n'obukuumi. Allah akikukumira ekyo ekyengera, kuba Allah yakuuma era yakola atya? Yatwala. Wagamba nti bagitwala era bakola batya? Bagitwala. Kati abagamba nti basala lwa kukuuma bidduka byabwe, nabo obusiraamu awo aba ayisaawo. Era abantu bangi nga balina gye bayita emiti mu piki, sekannagwe bagiyita miti gino gye bateekamu egy'okukuuma. Nga yateekamu omuti yaguwunzika mu ttanka bw'ati, emirala gibeera mu ingini. Kati with experience kuba mbeera mu galagi, emirala babangamba bagiteeka wano mu katama, wano wabeera baatule wano. Kati omusajja avuga bajaaji ye ng'omuti gukola gutya? Guli awo ng'agamba nze nakola dde ebyobuki ebyobukuumi. Kati buli asala ng'osalya kidduka naawe oba oyisaawo. Nabadde ndi ku bantu abagenda mu masabo ne mumpugula. Waliwo abantu abagenda mu masabo olw'ebizibu ebingi ebiba bimutuuseeko. Omuntu asobola okubeerawo awo omulimu ne guggwawo, omwana n'alwala, n'afiirwa omukyalo oba n'afiirwa maama we, ne bamugamba nti ebizibu byonna nga bizibu tebimala gajja bityo. Ne bagamba ne gundi ow'egindi naye bw'atyo bwe yatandika, naye yamala kwebeereramu n'asooka alereze ki? Embeera. Kati omuntu yenna ali wano musiraamu nga wagenda mu ssabo, omusamize n'agamba nti leetayo enkoko emu oba leetayo enkoko 2 oba leetayo embaata oba leetayo embuzi, ne musala eyo embuzi ng'okakasa nti bagisaze kukuggyirawo bizibu byo, ekyo naawe kye wakola kyakufulumya obusiraamu. Ne weebansowera nawo nzija Sekalukumaani, awo nawo ntuuka. Abasiraamu abali wano ne woba ogenze wa Seeka ng'alina enkofiira, alina ejjubba, alina n'ekitambaala mu bulago, ng'agamba tewaliwo kizibu kimulemerera, naye nga yakutuma n'agamba nti leetayo endiga etya? Emu. Olaba abakyala abati omukyalo osomulekera ewaka enkoko n'omugamba omanyi obudde bunkutte ngenda mu ddalasa naye enkoko eyo gisale. Nodda n'agamba yannemye okukola ki? Naye omutima gye bagujja mu bwalimu abakubi b'ebitabo okusala endiga ng'ate ali bwogu. Bamugamba mama asifanyeera bino bizibu musajja agenda. Nane nawe sisobola langi kati amaanyi gyagajja ageefuba ku ndiga omwagikwata agisale tomanyi. Wallahi waliwo omukyala yanyuma yagamba nti bamusasa endiga biyajeha n'omukono gwe ye mwennyini n'agikwata n'akola atya? Naye nga bamutunuulira bw'oti yali anyuma bw'oti nga bano n'amaanyi agasala endiga nga waliwo n'abasajja abamu nga batya okusala ebisolo. Waliyo swaba omu bamuwasa enkoko gisala n'ateekako ebigambo nyina ngamba wallahi sisobola. Abawasa enkoko eyo ensajja erina kino ekintu kino ekimyufu kino ekibeera kuno. Yagamba muninde nga kifuuse ng'ekya bbululu bwe kiti nga nsobola ogisalira. Naye oluvannyuma lwa byonna bagenda okizula nti atidde kusala ki? Ssekkoko agitidde. Naye kati osaba okusanga n'omusajja ng'atya naye ng'omukyala mugumu ng'embuzi ze yakasalira mu masabo tamanyi bwe zenkana. Kati wagula embuzi n'ogitwala ew'omusamize, wagula embuzi n'ogitwalya Seeka omukubi w'ekitabo, yonna gye wagitwala ne mugisala oba ndiga oba ki kyonna, ekyo kye wakola ekyo obusiraamu wakola atya? Wayitaawo. Bino bye twogerako tubamu ne baganda baffe abamu nga babikola naye ng'akonda gwa kutunuulira bw'ati ng'alowooza oba weeyogeza bino ebigambo ojja bisinkana ng'osisinkanya Allah. Abawalimu oba abasiraamu abali wano w'ofunanga ebizibu ddukira eri Allah. Toddukira muwalimu yenna bano banneeranga nga bedduwa nze simanyi bizibu sikola bwe nti kubeera bwe mutuukayo ebyo bye basaba byennyini. Kati w'olituukayo omuwalimu oyo omuwalimu ye nga ye si musiraamu ate nga ayambala enkofiira iye
ate atera n'okujja ku muzikiti byonna bisoboka. Bwano etutudde omusajja singa ajja nga si musiraamu musawa y'okujjula nga tetumumanya atula n'alya n'okutambula n'atambula n'akola atya n'agenda kuba tetulinawo okuuma nti buli ayingira titi toyo musiraamu titi nti si musiraamu. Kati omwalimu asobola okufaanana n'abasiraamu naye nga si musiraamu. Kati ekyo nakyo basiraamu nsaba mubeerewo nga mukimanyi nti omuntu asobola okusala okufaanaganako bwe kutyo naye nga kumujja mu busiraamu. Waliwo abantu abalala abasalira entaana. Simanyi oba eno kali kyegwa mu baganda baffe ki abagamba nti omuntu waafiirwa omukyala singa afiirwa taata we ono omusajja aba amuyita atya mu Luganda? Sezaala we. Tekiriyo? Oba tolinawo omuyita? Taata wa mukyalira omukyala. Kyonna kyekiri taata amuzalira omukyala. Waliwo abamu abalina enzikiriza nti omukyala singa afiirwa kitaawe okugenda okumukimayo ku buko ogenda n'embuzi etya n'enkoko mmeka ne bazisalira ku ntaana. Mbutaata omuzimu gwo guleme kulondoola mwana ono mu bufumbo ng'akoze atya azzeeyo. Nawe yali akikozeeko ekyo oba atalina kikola bye babikugamba ng'ebyo manya nti w'okikola obusiraamu okoze otya? Obusiraamu obufulumye. Tetusala nga tusala ku lwa Allah. Bannange tosalangayo ne weebanjiibwa. Ne weebati? Kuba abasamize ze basinga okukola ki? Okukozesa kakibe kitya mu butono bwakyo. Olwa hadithi eno. Njaga tumalize ne hadithi eno. Ndaba kuba n'obudde bugenda. Naam. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam. Dakhala ar-rajulu al-jannata fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabi. Omusajja omu yayingira ejjana lwa nsowera. N'omusajja omulala n'ayingira omuliro lwaki? Lwa nsowera. Qalu wa kayfa dhalik? Baswaba nabbi byali anyumiza sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza nabbi kyajja kiti ekyo. Qal nabbi kyava agamba sallallahu alaihi wasallam marra rajulani ala qaumi lahum sanamun la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam marra rajulun ala qaumi. Abasajja babiri baali batambula nga bayina ku kyalo we bayita oba baali batambula ku kkubo ne basisinkana abantu nga bayina essanamu ku kkubo kwe bakola batya kwe bayita. Naye nga essanamu eryo lye baateeka ku kkubo tewaliiwo gwe bakkiriza kuyitawo okuggyako ng'alina kyasalidde essanamu eryo ng'alina kyasoose okusala ng'asalidde ki ssanamu. Kati kwaba abasajja ababiri omu bamugamba we baatuuka nga babagambye nti tewali akkirizibwa kuyitawo okuggyako ng'alina kyasoose okusalira essanamu. Faqala li ahadihima, ne bagamba omu ku basajja abo qarrib, bamugamba nti baako nekyokola otya nekyowaayo. Qala, ono omusajja gwe bagamba okubaako nekyawaayo omu ku babiri kyava agamba laisa indi shay'un, n'agamba sirina kyensobola kukola ki sirina kyensobola kuwaayo. Faqalu lahu, bano bannannyini ssanamu kyava bamugamba qarrib walau dhubaba, yamugamba baako nekyowaayo baako nekyotta okiweeyo newankubadde ki nsowera. Abasajja babiri baali batambula ne basanga abantu nga balina essanamu lyabwe ku kkubo nga omuntu wanaava Nakasajja tawuni kyesooka awo mu makkati mulungi omu mukazi abakyalo ate yani abogeddeko mubakyala mwe muli otebenkera kwaffe kati ate taata mbuzi akyala ngamba agala nnyo kakyala kulli eri tawuni eya mulungi omu kitwale nti waliwo abantu balina essanamu lyabwe bagamba nti omuntu okutuuka ekiwumu toyitawo okujjako ng'olina kyosoose okukola ki okuwaayo. Kati ne bali we batyo we baali ku mulembe gwabwe basanga abantu nga balina essanamu kukungagamba nti towayongerayo kiwumu okujjako ng'olina kyokoze otya. Ono omusajja n'agamba nti baako nekyowaayo n'agamba nti sirina, ne bamugamba nti qarrib walau dhubaba, namugamba waayo ta newankubadde ki nsowera. Faqarraba dhubaba, ono omusajja n'akwata ensowera n'agitta n'agikasuka ku ssanamu n'agiwaayo. Fakhallaw sabilahu, ne bamuggulirawo ekkubo atambula akola atya agende. Qal, nabbi kyava agamba fadakhala an-naara, oyo omusajja ekyo ekikolwa kye yakola n'ayingira omuliro. Wa qalu al-akhir, kyava bagamba omusajja ono owokubiri qarrib walau dhubaba,
bamugamba nti naawe waayo nga munno wakoze waayo newankubadde ki kwane bamugamba nti waayo nanga nsiinanga ne waayo newankubadde owaddeyo ki nsowera omusajja kyava bagamba ma kuntu li aqraba li ahadin shay'an duna allahi azza wa jalla omusajja yabagamba nti sirina kyensobola kusaddaakira sirinayo gwe nsobola kusalira okujjakani Allah subhanahu wa ta'ala fadhalabu unquhu kyava bamukuba ne bamutemako ki ensingo ye qal nabbi kyava gamba fadakhala aljanna oyo musajja nayingira ki ejjana newe kaba katono bwe kati nga bakakutumye mu ssabo n'okatwala nga ejjuba manya abasamize batuma ebintu nga byewuunyisa leeta ejjuba ery'ettulu omusajja n'anoonya ejjuba nga lyaki lya ttulu naye nga mu butono bwako newe kaba kanyonyi buno obunyonyi buno bwe twakula tuzanyisanga oba ne tageti n'empanda bwoti n'okakuba nga omusamize ke yakutumye n'okatwala ne mukasala ekyo ky'oba okoze ekyo naawe ofaananako ng'oli oli olaba bamugamba nti waayo newebaki neweba nsowera olaba omusamize ayagala newoba owaddeyo akantu kaki katono olaba abantu babeera mu families ezimu nga zirimu abo abantu abasamize bamuga newandize netusamira wandize netutereeza empewo nabaga nti asijja kusobola nga kale kuba tugenda sobola ati situweereza abaki abaana musiramu naga kale mpozi abaana n'asindika nawe matayo nosindika abaana kitegeeza kyebakola naawe okola otya okkiriza just wano weebuza bwebuzaabuza naye omusamize muntu asobola okukugamba naawe kale at least tugenda beera bangi emmere nga wokimanya nga kale sigenda kujja nze ebintu byasirika ebyo sibyagala naye ngenda kubawayo omuceere kirameka naawe matayo naawe oba okuttaawo kuba bali b'oyambako otegedde ddala omulimu gwebakola batya gwe bakola kati ono yawaayo katono kasowera negwe ensowero ezagitundawa ne bagikuwamu ssente era ne baba kusanga wano musiraamu ng'okuŋŋaanya ensowera era bakubuuza musajja gwe ensowero ozitwalawa era bagamba naye tuyise ku musajja wali omusiraamu baagudde eddalu buli nsowero ejja gyakola atya gyakwata naye omushirika okumanya nti ayagala okukusuuza ekyolina ono bamugamba nti waayo newankubadde kati kasowera naye n'akakwata n'akawaayo ku sanamu ne bamuggulirawo ekkubo ye n'agenda nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti kye yakola oyo kyamuyingisa omuliro owokubiri ye yagaana okuwaayo ne bamukuba ne bamutta n'afiirira ku busiraamu nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti okumutta kwekyo nga afiiridde ku ddiini gy'ayagala tayagala kugattako Allah nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti oyayingira ejjana kati musiraamu nze mbuuza olaba owakasowera akatono bwe kati agenda kubeera mu muliro tagenda guvaamu naye wati ataggwe wakasala oba endiga zenkana wa kilo tetumanyi muwendo olaba wensowera ali mu muliro weebuuzeemu ate nze ow'embuzi ate nze ow'ente nga byonna byozosala osala ku lutali lwani lwawasibwa Allah subhanahu wa ta'ala obudde bweddeyo ensonga esemberayo ddala abawarabu mujahiliya empangala yaabwe gye baalina kanu yatuufuuna bilbaiti uruyanan abawarabu beetooloolanga kaaba mujahiliya nga bali bukunya nga batambula bukunya nga tebaagala kumanya batambula beekeja kati nabbi we yajja sallallahu alayhi wasallam Allah n'amulagira agamba abantu balekere okutambula nga bali bwereere era kalicha y'abantu okutambula nga bali bwereere ng'obwereere bwabwe babulese bwere oba abantu bonna abakikola ekyo kye bakola si busiraamu era omuntu yenna akikola obusiraamu aba akoze atya aba ayisaawo nabbi yagamba alayhi salatu wassalam an Sa'idi al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala yaga nabi Muhammad okusasa n'emirimu ebiri ku ye la yanzuru ar-rajulu ila awlati ar-rajuli omusajja takkirizibwa kutunuulira ku bwerere bwa musajja munne abaami abali wano salamu alaykum abantu abamu abasibuuka empisa tugenze manju tugenze fuuyisa wabaayo olinga y'amaaso ge gali mu kiyigo ayagala kulaba banne bakola batya bafuuyisa tuyita ku baana batalina nsonyi ng'ali kukuba afuuyisa n'oterayo ddala amaaso oba mutayirire oba si mutayirire kati oli mutayirizi nti onoonya mulimu kati omuntu tatunula ku bwerere butali buki nabbi watu yagamba sallallahu alaihi wasallam nti omusajja tatunula ku bwerere butali bubwe wala almar'atu ila awrati almar'a kaabe mukyala takkirizibwa kutunulira ku bwerere bwa mukyala munne nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti omusajja takkirizibwa kutunulira ku bwerere bwa musajja munne n'omukyala takkirizibwa kutunulira ku bwerere bwa
bwa mukyala munne. Nabbi era n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti omusajja teyebikka mu ssuuka emu na musajja munne, kaaba omukyala teyebikka mu ssuuka emu na mukyala munne. Kikyenjagadde mu hadith eyo mu nsonga eyo, wano waliwo baganda baffe abamu nga mu kalityazi zaabwe oba mu byobuwanga byabwe batambula bali bukunya ng'abaki ng'abagisu, mukolo gwe bayita ogwaki ogw'embalu. Musajja lunaku lwe bagenda omusala kati nga luno olw'essande, empale bajjuliza wano naye nga bagenda mumusalira ng'eri emmanga, n'agenda ng'obwerere buliriddawa buli mugesa ali wano ng'okkiririza mu mpalu. Obusiraamu abamu balowooza bwe twogera ku byobuwanga tuba twogera ku baganda bokka. Buli gwanga wano oba buli tribe yonna wano e Uganda balinamu shiriki waabwe gwe bakola batya bwe bakola. Kati ekyo ekikolwa ky'abantu otambuliza obwereere wabweru, Nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallam. Omusajja takkirizibwa kutunula ku bwereere bwa musajja munne, naye ate osanga nga abantu bakuŋŋaanye bangi bwe bati bagoberera ki mbalu. Oba neno zitero oyitayo ate wali zino zitayita abasiraamu abali wano, olabanga embalu ng'egenda mu maaso, omusiraamu bino wammanga ku mbalu tabikola, towangayo yadde n'ennusu 10 kuba oba ogasse ku busamize bw'abageso. Nga otasobola kuwa muganda agenda kwabya luki lumbe nga bwe twaganye eri gye twatandikidde. Wakadhalika olabanga omugisu nga naye bwatyo nga bwe bajja bazunga buno mu maduuka we bati, abo abantu lw'omuwa ssente manya naawe oyambyeko ku busamize okugenda mu maaso. Naye ate abantu bajja ne babazinira mu maaso, omwana ne yeezinyazinyawo, musiraamu n'asumuluka emitwalo 5 gy'atasumuluka mu muzikiti, n'agamba mumuwe bambi agenda agumire mu bushiriko. Kati omuntu tatunula ku bwereere bwa muntu munne okuggyako nga waliwo ensonga. Mu bantu abakkirizibwa otutunula ku bwereere bw'abantu abalala mwe muli abasawo, ate nga waliwo obwetaavu ku musawo, oba omuntu ajjanjaba waliwo abantu saba Allah taasa eyo endwala bannange tunaalemererwawo nga balina kumuyamba buyambi bamukyuse engoye. Kati omuntu ajjanjaba atunulako n'atunulako kimala si kwekitendereza muntu booti oli agambye otunulako eriiso litya limu. Kati omuntu yenna oba kalicha yonna erimu okutambula ng'oli bukunya, ngera olaba abaganda baffe era abamu abaganda abakkiririza mu mbeera y'okwalula abalongo. Mu mikolo gy'abalongo egikolebwa ekiro nga balula abalongo ekiro mulimu kapaati ka nnyazaala okuzinamu n'ono omulenzi azaala eyazadde abaana ne taata vice versa we batye basalamu busazi nga bali bukunya bode kuki kabina kukaki oba kigambo kinene bakigamba batya genda maliriza unasonyiwa bamu kubamu sekana kwere bakigamba batya ekyo kuba gwe nesiga angambye mwenjale nnuma kati bamu kubamu batuuka ekiro obudde nga bunaatera okukya ne bazina bati nga bali bukunya, naye ate webesanga emisana ne bedduka emisinde. Kati eyo enkola y'okutambula obukunya Abarabu bagina mu jahiliya. Nabbi we yajja sallallahu alaihi wasallam n'akola atya n'agidibe n'agamba nti omusajja tatunula ku bwereere bwa musajja munne, kaaba omukyala tunula ku bwereere bwa mukyala munne. Sawa Allah tugase n'ebigambo ebyo, sawa Allah taase shiriki, sawa Allah tutte nga tuli basiraamu. Nsaba Allah taase shiriki ne bannanyini shiriki, nsaba Allah tutte nga tuli basiraamu. Nsaba Allah buli muntu atuukiddwako message ey'obushiriku ng'abadde alina kyakola, nsaba Allah akyuse omutima gwe. Twagala omulabako mu jjanna ku lunaku olw'enkomerero. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.